ekintu ekyo oba okikoze. Ani ekisomesa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati obuzibu bwe tubeera nabwo lwakubeera nga situtegeera ibaada gye gwenda okukola yenkanankana etya. Basahaba ridwanullahi alaihim ajmain bwe baali balulunkana okuyiga ebusiraamu bwabwe, bamala okubeera nga bamaze okusaala eswala ne batoola ezzaka ne basiiba ne bawaayo zaka, bano ne babaloopera ewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi n'abayigiriza. Ate abasajja bennyini abakulu abo abaalina essente bamala okubeera nga bamaze okusaala, olwokubeera nti baali baagala ebirungi, ne balaba nga waliwo gurupu esigala emabega ng'enebyekola, ne beetegereza ne basanga nga abantu bano baleeta subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, bigambo ebyo babireeta. Olwamalanga okusaala nabo ne batuula. Bano nobeera kibatiirako ne bagamba nti ya Rasulallah, abasajja bagamba sama ikhwanuna, baganda baffe bakiwulidde ate ne bakolanga naffe tukola ki bwe tukola. N'agamba nti dhalika fadlullah yuti man yasha, obulungi bwa Allah bwagwa aba ayagadde. Kati n'olwekyo olw'okubeera nti omuntu tamanya obuzito bw'ekintu kyali kukola, y'ensonga lwaki atandika oluvannyuma lw'okubeera nga tumaze swala speed kuba takimanyiimu value. Naye singa akimanyamu value yandibadde atuula naga subhanallah 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 alhamdulillah 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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar. Nabeera nga ebigambo babyogera bulungi nnyo kubanga aba yenkanankana n'omuntu akoze eki, akutte esente n'aziwaayo. Naye abantu lw'okubeera nti tebabitegeera, y'ensonga lwaki badduka. Kino nkyogedde lwakubeera nti tunoonyaamu omulimu omulungi oluvannyuma lw'okubeera nga ogumaliriza kikyo yasaana okubeera nga okola, kubeera nga wegeri Allah, okubeera nga akola ki, ng'agukkiriza. Buli luvannyuma lw'omulimu omulungi era wabeerawo omulimu omulala ogweyongerako ogw'okubeera nga abantu bagukola. N'olwekyo basiruganda abalungi abampuliriza ti oluvannyuma lw'okubeera nga twavudde mu Ramadan gye twavuddemu era katumukyalina akawoowo aka Ramadan, kyova olaba nti abantu abagenda mu hijja babeera nga bakomyewo, buli omu abeetaniraga nti bannange batusabireko eddwa kuba bakyalina akawo kali embeera eri ey'okubeera nga tebanakweyingiza nnyo n'edduniya, kubeera nga bagiyingiramu ebeere nga ebabuzaabuza. Tubagamba naye mutusabireko batusabireko 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 kuba bakyalina embeera eyo. N'olwekyo Ramadani yaffe tubeera nga twagimala tuba tulina kye tuyita evaluation meeting. Bwe tubeera nga tulina meeting yaffe twetaaga tunuulire wa we twagenda mu bukyamu, wa we twayitawo, wa we weetaaga okubeera nga weetaagawo improvement. Bwe tubeera nga tuli mu evaluation meeting ye Ramadani oluvannyuma lw'okubeera nga eweddeko, oluvannyuma tusobola okubeera nga tutunuulira emirimu gyaffe gitambula gitya. N'olwekyo olwaleero njagadde tubeere nga twongera okwongerako ebigambo bibiri badde okubeera nga tugaziyaako kiri kye twaleka nga tugamba nti basahaba ridwanullahi alaihim ajmain beegayirira nnyo Allah okubeera nga akkiriza Ramadani yaabwe oluvannyuma lw'okusiiba ebbanga lya myezi 6 bakyasaba Allah okubeera nga akkiriza. Era omuntu wange ampuliza ebwero omulungi, njagala nkubuuze gwe kennyini gwe wemanyi okuva lwe twamala okusiiba ddi lwali oyogeddeko ebigambo n'ogaa nti ayi Allah nsaba obeere ng'okkiriza Ramadani yange, kubeera nga sikwerabira, okubeera nga sikukola ki, ddi lwali ogambyeko n'ogaa nti ayi Allah nsaba obeere ng'okkiriza emirimu gyange gyonna gye nakoledde mu Ramadani. Weera nga gye muli mujja kumbuulira tusobole okubeera nga tumanyagana. N'okiraba nga si ekyo ke kadde okubeera nga twetunulamu ffekka tusobole okubeera nga tumanya kyekyo okukola. N'olwekyo basiruganda abalungi abampuliriza, evaluation meeting yaffe nga bwetambudde, bintu bingi twesaaga okubeera nga tukola. Naddala kano kankogere okujjako nti Allah bw'anaaba asaasidde nga tukyaliwo ne puroguramu neebeerawo nenfuna omukisa tulikyogera, kubanga kino nkiyisaawo ti ibaada abamanyi bagamba eteekulwamu emiteeko ebiri. Inanga bwomanyi our Islam is a scientific religion. Ate tubeera nga tulina science subjects, ebiseera ebisinga ebintu byonna ebisinga bibeerako theory ne practical.
theory ne practical. Kati our religion is a science. Islam is a science. Scientific. It's all about science. Tegedde bwana Abdul Rashid. Wakati wetubeera nga tuli mu science nakubala ebyo byonna mwebiri naye kyendi kunoonyaamu nti you have the other part of theory. Era abaana babuuza ebigezo abakola sciences babaleetera ebigezo nga birimu two parts. One is a theory, a practical thing, and another one is a theory part. Bamanye nti ekintu kino butuufu kyatambula kitya. Can you implement it? You apply it. Kakati n'obusiramu bwaffe oba eddiini yaffe y'obusiramu bwetyo bwefaanagana erina the other part of theory and the other part of practical. Ebyo nja okwogerako oluvannyuma senga obudde bunaabutuganyiza oba nga tufunye akadde akalala tubeere nga twongera okuttaanya ku nsonga eyo inshallah. Olwaleero olw'okubeera nti twali mu Ramadan ne tuyiga ebintu bingi, twayigamu bingi. One, twasomeramu Qur'ani kubanga Qur'ani yakkira mwezi ogwo. Two, twayigiramu empisa ennungi kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza aga nti oyo yenna gwe baba bakubye oba ne bavuma tazangayo obula agamba atya inniswa imunze nsiibye. Empisa nnungi ezo, empisa nnungi kubanga oli bwakukuba n'akuvuma bwe tovuma tokuba zibeera mpisa nnungi. Naga nti oyo yenna atalekayo ebigambo bya swankaba, ebigambo byonna ebivoola, ebigambo byonna ebyo tegeeza nti Allah talina bwetaavu na kisiibo kye. Omuntu kubeera nga yeresezaayo ebyokulya n'ebyokulya naga nti nsiibye, Allah talina bwetaavu mbeera zibeera mpisa tereera n'otereera. N'olwekyo ndina hadithi emu gyenjagadde mbeere nga njirireetinga n'ebintu biri bye twakola nga tuli mu Ramadan tusobole okubeera nga tutambulira wamu. Hadithi erimu ebintu bina byenja okusaba gwali ebweru eyo osobole okubeera nga obyetegereza. Nina dokita omu gwe twali naye mu nnaku 10 ku Masjid Bilal, nnaku 10 esembeyo mu Ramadan. Naye ye buli twasomesanga ng'abeera n'akatabo ke ng'awandiika, kwegamba kyekintu ekiraga nti mutuufu you in class. Toli mu kasooli ngwe bagamba muntu aveyo mu kasooli ayingire mu class. Ye yawandiikanga era olwaddiranga olunaku oluddako n'obuuza ebibuuzo yali aweeya ng'asobola okubyanukola kubanga yali akwata akakalamu n'akola ki n'awandiika. N'olwekyo abasiraamu abeetegereza sigambo gambe nti nawuliriza rediyo naye wabula giwulirize ng'olina kyokola ki kyofunamu. Era wano wentwalira omukisa okubeera nga ngamba nti abantu baffe abatuwuliriza mwenna kino Allah subhanahu wa ta'ala kyogerako n'agamba wama kunna mu'adhibina hatta nabatha rasula. Situlifa abagenda okubeera nga babonereza okujjako nga tumaze okutuma ababaka bangi Allah subhanahu wa ta'ala byayogerako. Naye ate newe tuli wano obubaka bwakoma naye ate waliwo ebintu ebitulaga nti mubutuufu message eba ekoze eki eba etuuse. Era tugenda okubeera nga tuvunaanyizibwa mu mbeera eyo. Kyokulabirako tulina social media weeri abantu basomerako, abantu bakolerako kino ebintu ebiri mikutu gyo egiri abantu bagisomerako. Kati wensobola okubeera nga nti ntwala okwebaza eri management yaffe ya IUFM olw'okubeera nti yafuna akadde kano nebeera nga ekakozesa bulungi nnyo abantu basobole okubeera nga bategeera ebikwatagana n'obusiraamu bwabwe. Era ensonga lwaki nga nti bw'obeera ebweru eyo n'obeera nga otuuninze rediyo yo onoonyanga akakalaamu n'akapapula n'owandiika wansi kye basomesezza obeere nga okissa mu nkola kubanga okukiissa mu nkola kisinga okubeera ekirungi.
fetugamba ti ma hufidha farra wama kutiba karra ma hufidha farra wama kutiba karra kyoba owandiise kisigalawo ate kyoba okutte mu bwongo kikola ki kidduka ne kigenda kati buli bbanga lyomala nga okiwandiisa awantu osobola okukiddako nobeera nga okitunuulidde nobeera nosobola okubeera nga okitambulirako nolwekyo ebigambo biri bina byenjagadde okubeera nga njjukiza hadhara eno eri kutuwuliriza bigambo ebyo nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba arbaun idha kunna fiika fala alaika ma fataka min ad-dunya arbaun idha kunna fiika fala alaika ma fataka min ad-dunya ebintu biri bina nabbi sallallahu alaihi wasallam yabogerako n'agamba nti ebintu ebyo ebina singa banga bikubaddemu aba ensi newankubadde nga yakuyitako tusobola kubeera nga wejjusa nti ate kati lwaki kino kyampitako lwaki kino lwaki tugenda kubeera nga wejjusa kubeera nga ebintu kasoba nga obirina amakulu nti kati eduniya yonna oba ogirina tugenda kubeera nga wejjusa nti ate kino ate kiri singa obeera n'ebintu ebyo bina ng'ate ebyo ebintu ebina twabifuna nga tuli mu Ramadan newankubadde nga twabifuna nga omuntu amaze kubeera nga yeetegereza nti bino byennyini ebina Nabbi sallallahu alaihi wasallam byeyogerako wabula bw'oba obifuna wabula kati kuno kukujjukiza nti byebyo ebina bisobola okubeera nga obeera nabyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ekisooka sidqul hadith ekyokubiri hifdhul amana ekyokusatu husnul khuluq ekyokuna aifatu matami ebintu ebina tubivunule okay mbadde ndowooza nti kitegerekese agamba ekisooka sidqul hadith muntu kubeera nga obeera na njogera nga ya mazima ng'ebigambo byo byonna buli lw'oyogera byaki bya mazima ekyo